because they're also looking for something to eat as well. Fe tuli intellectual tusobola okufunira sente ku internet. Nze bali bambukinze binary city yange. Me, they call me as a friendly basis, and they know that. And I help them because me, I always perform now in America. What am I going to do? Me, I perform in Mauritius. Where have you ever seen me performing? I don't. I have to come when you are my friend. Bro, what you are? And I have to rush for his a brother. So if they're not brothers to the music industry or the artists in the music industry, they have to go away with that. They are demoters. Because bagambe batayite musobola beerawo. Waje bali batu promoting ze nyimba. Okay, whom do you know that a promoter you think that made the list came and paid you one day one time to play my song? Namwe mulinga batasoma. Promoter means promotion. It comes from the word promote. If I get my own song, come to your station, call you as a brother. Brother, okay. I think our man promoters. So these guys have these guys are bloggers and they're events organizers. You can decide the mugamba temwagala kuyimba. You know what? We are upcomings to what? Events organizer. You get njagala ogendeko omuyimbi ono ogoloza nti nali brand obasolo byogira okusoma kutono mwagenda kusomero yesi n'okusoma temwategera mwagenda ku ssomero used to go to school no kigambo tunga mu kiulani n'ogenda oba for school but studying. How can someone an events organizer come and lie to you that he's a promoter? I don't know even their name. Nze omuntu gwe manyi promoter oba invest organizer oba kyali wanga ajja kunkubira Andre yo mani jango nyambe ko wano they call wanga begayirira. Do you know the word what we call bro muchita mutoko Andre Bajjo mumanyi Andrew kyali wange ankubira nangambo why storage bro endi wano soko jjo nyambe ko kino oli omuyegayirira munne Bajjo promoter oba Bajjo promoter oba kyali wenze siri muyimbi nze ndi producer and writer naye kati kino ndikiyambira abayimbi oba yataddeyo but me when I talk with him we talk different things because he knows I'm so genius towards different things. You get so Bajjo takubooking ngako kivulu me I know Bajjo events organizer. You get if he's a promoter he promotes different things but maybe not music. But me I talk to him towards okufuna magezi malala nnyo aga business olaba Andre mana oli mugezi mana rakuba because he's my friend but what's promotion I've never seen catching oba kwato kayimba oba CD or flash going to promote any song. Bajjo ina order stake kola price list y'abayimbi bro ebyo sibimanyi nze simanyi buyinza bwe okitegera but ze kyenjogerako ntino omuntu tabalima ntino agenze ntino nesira bankoze promoter tuina abaana bajjura manager wa Karoka Sita tuina abaana bangi tuina n'omwana ani ne Trigger is my boy like his omugawai kwata zine nyimba tugende nagenda natoba nacho. Those are the promoters. Hey, even never bloggers. Actually, namwe ba journalists, you are promoters because whatever you get here something content no funa footage n'ogenda n'omusalasala you guys mwaba ino coordinating n'abayimbi mwaba ino okubako kyemwogera kyokate mwe mutubuuza kyewunyisa and you are the promoters mwaba ino okutwala number one step and even thankful like banayi mwebale naye ate abayimbi bote balwana nammwe because they don't know your work. Journalist is the first promoter. Journalist bwakwatagana ne muzeyi bulungi ebyama tebijja kufuluma okitegera omuyimbi wakwatagana ne journalist bulungi bajja kuzanya filimu towards fans bote bajja tuwatu yamanyi tuno baka abadika kodio oba star because these things they have to be secretive but inze newunyo omuntu ajjayo secretive promoter they are demoters. So ani ayina okukola price list ya price tag y'abayimbi demoters bakoze ekyanga ndagamba era sibamanyi ani Bajjo mukwano gwange kati obaye waliyo Bajjo omulala yawandiise alabika oyo omulala anti twebuuza goloza anti nze osimumanyi anti gwe list wagirabi ate ndaba byaki bannange kati kamabulire inze family yange wemba nga nina byenkola omulimu gwange enkola sirya ku mawulire siri journalist oba noonye engeri gye bawandisemu article ngende njige nange empandike I'm not siri muntu mu 7 nti ngenda kubayamba mwine ebizibu ebiri mu mawulire ngende lwaki ngenda kubitankwatako I'm not a fool. Okitegedde fool yagenda kubitankwatako a fool si kigambo kibi sigambye stupid
sigambye silly. I said a fool ne Bible Katonda akikozesa. Mugende mukinoonyerezeeko. So inze bintu byenkola byonna mba mmanyi. I know my work and my job different ways. My work is to be here, do whatever God created me to do. My job, it is to produce, sing, even I don't care about any money. Why should I concentrate on that? Chitono. Kati mwe lwaki mu concentrating ako ebyo munoonya sente. Lwaki oli awandiika kiri naye anoonya sente akudemoting ye promoting about because for you have a side business. You can produce music. You can write music. Nabayita dili walonda byenga nkoze ekipande ninga abannange KCC nagisasudde mujje mu nsange wano ku station tuyimbe. Mukulu wange wuuli wali bamuyita Jambo Oscar mumumanyi akwata kamera ayiri experience mu media ya mu muno omubuuza nze natandika okuyigira music wange ku passion yange te computer ye naye no nebyuma bye naitane tata omwana wayo no nebenga radio nga njagala nnyo music and is the one who inspired me Yusegira. So when natandika okukola music namukolera kuba nze zinali cement ne sente because I was young. You ask him, I was like 14 13. I didn't know that music brings money. I was there mikwano jange nsambya osewo mu central bali batandika okundetera sente nga sente za kintu bani Katonda because this is a gift. No one can put me down. You can't fight God. So I know what I'm dealing with. So whoever fights God, so linganga gamba bebe ku talina kya gamba bebe kula atenze mumanyinga mukwano gwangu abayina mwe byabagamba agamba mwe zitagamba nze wemanyumya ne bebe kulu njogira n'ebintu birala nnyo. So watakuteeka ku list ye tewali Let me tell you something. Everyone has how they deal with their lives. You get. Ayinza okubanga ye bwati wafuna sente. Bajjo gogambye nze noga anzo bajjo simanyi ne bajjo yatese ayinza okuba that's how he gets his life like. You get. Kati nze wombuuza mwe sibimanyi. Nze nemanyi wano nenywera amazi I'm fine sina buzibu. Nagambye danze ambition zange kubeera wakabi mu Africa na neyo mu America mubere nga muga sebo kaya sebo katulagako sabalagako nze kitinjagala. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.